Disitulikiti y'e Masaka yafuna ebifo bibiri ebiriko enkalu kuwaawo okuzimba ekitebe nga kuno kuliko ettaka ery'enkuuka eryaweebwayo famire ya George Mukasa nga liweza kuyika 5 n'ery'ekyambazi eryaweebwayo yali omumyuka wa pulezidenti Edward Kiwanuka Sekandi nga liweza yika 10. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi nga alina omuwandiisi w'enkalakalira Benjamin Kumanya basookedde enkuuke mu ggombolola y'e Buwunga awali ekifo ekyaweebwayo famire ya George William Mukasa. Kyokka abadde bakatuukawo ne weesoolayo abazeeyi abategeeza nti be bannannyini ttaka lino nti abaaligabira disitulikiti baagiwa byoya bya nswa. Ab'emulugunya kuliko Jombo Jeraziyo, Mankulata Najjuuko ne Kyeswa Wirenga bano bazzukulu ba Natalia Tusaba nti yali nannyini ttaka lino era nga balumiriza nti jjajjaabwe yali balekera oluvannyuma lw'okufa nga tazadde. Baalifuna batya lino ettaka ng'ate lya jjajjaffe Natalia. Bano bagamba nti ettaka lino lyali lya jjajjaabwe Tusaba kyokka aba famire ya Mukasa ne balitwala mu lukujjukujju nga beegasse n'omusika wa Tusaba amanyiddwa nga Namuswe Nanswa Frasca ne balyegabanya. Natalia bwe yafa ettaka n'alilekera mukulu Musoke. Musoke n'afa ettaka n'alilekera George Mukasa. George Mukasa bw'aba nalyo ne bwekobaana n'omusika waffe Nanswa ne ku ttaka lino akati ffe n'omuwala Namuyimbwa ffe ne batusuuba. Bano baali bato Musoke n'alikolerako emirimu n'aliddukanya naye bwe yava mu nsi n'alikwasa taliwe George Mukasa. Mukasa naye tiyatwala buvunaanyizibwa bwa ttaka lino bano n'abasuula ebbali. Bano beewuunya n'engeri abafamire ya Mukasa nti gye baateekebwa ku kyapa kino ng'ate baakwasibwa gwa bukuza. Ng'ayogera ku lw'abafamire ya Mukasa abaawaayo ettaka, William Mukasa Luzinda annyonnyodde engeri gye baafunamu ettaka lino nti era baaliwaayo mu mutima mulungi. Mwami George William Luzinda Mukasa ye taata tuzaala, azaalibwa Yowaana Musoke. Kati gwayambadde yaafuna n'agabiraani Musoke n'alyoka agabira Mukasa. Mukasa n'awa powers George Fred Luzinda ne mwami Adolf Mukasa ne maama waffe Prima Mukasa be balina powers. Tubadde nalyo ebbanga lyonna nze bukyanga nzaalibwa n'emyaka ngenda kuweza myaka 5. Embeera eno etabudde abatuuze nga bakulembeddwa mu sipiika Kimuli Francis ne boogera ebisongovu nga bagamba nti bino byabufuzi bibayingiza mu nteekateeka eno kuba tebawulirangako nti ettaka lino likenkayana. Bannabyabufuzi abaagala okuzimba ebyobufuzi babe basobole okuyitamu baagenda ne banoonyereza abamu ku balina oluganda ku ba George Mukasa ne babawa ssente ne babagamba mujje mugambe nti mukomplaininga oba ettaka lyali lyansikana oba ettaka libajja basikirana. Mu kitundu muno mwezaaliddwa baali badde baatulaga dda era nga n'obusuulu tubawa obwo. Mmaze enkuka emyaka 25 nga nyina w'amaka obusuulu tubuwa mwami George Mukasa. Tetuwuli bado nabo balina ettaka eryabwe betuufu nibaalitunga. Minisita bw'avudde awo ayolekedde ekyambazi mu Kyannamukaaka ng'eno yali amyuka pulezidenti Sekandi amulaze ettaka lyewaayo okuzimbako ekitebe nga liwezaako yiika 10. Abaayo nabo boogedde lwaki ekitebe kirina okuzimbibwa eKyannamukaaka. Ettaka ly'ekyambazi teriko nkayana ate ettaka ly'enkoko eriko enkayana lina bannannyiniryo abakomplaininga nti baali babbako. Waliwo ettaka eritumala okuteekako facilities zonna eka 10. Omuwandiisi w'enkalakalira minisita ya gavumenti ez'ebitundu Kumanya agambye nti bakoze okunoonyereza okumala nti era bagenda kusalawo ekyenkomeredde. Twasindika ne commissioners 3 ne batuwa ripoota naye tubadde tubulamu ako okuwera abataka. Ye minisita Magezi alambuludde ebatunuulidde omuli ekifo ekitebe ekirina okuba obwannannyini ku ttaka n'ebifo eby'enkizo ebirinaanyeewo. Tuleme kwesanga nga disitulikiti ate tugitadde mu nkayana z'ettaka. Tosobola kukwata disitulikiti headquarter n'ogiteeka awatali ntambula. Jacinta Bwanika yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.